Eno essuula ey'omunaana ey'akatabo kaffe aka Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Omutwe gwayo gugamba nti Cissy mu maka ga mwannyina. Essuula egenda bw'eti. Awaka tewali amanya mukwano gwa Cissy ne Joshua, kuba mwana muwala yali amanyi okwekuma obutasemwasemwa na bigambo ng'ebyo. Ensimbi ezaamuweebwanga munne yali angandye naggulamu buntuntu obutonotono bwe bataamubuuzenga nti ate ebyo ani abikuwadde. Awaka yayagalibwa n'akuuka, anti yali yeeyisa bulungi nnyo naddala eri muka mwannyina. Yali mukozi wa mirimu kayingo gwate gye yayigira ewa ssengaawe tezigattwa. Cissy ng'addira mu ssaawa yennyini nga tatera kukeerewa ng'ava ku ssomero kubanga olumu munne yamuwungulangako we yaalikere ate baateranga kulabaganira mu ssaawa za kibiina. Cissy aleme kukeerewa kuddaka. Wadde Cissy yali muwulize nnyo eka ng'addirayo mu ssaawa emirundi egisinga obungi okuva ku ssomero, mwannyina yali amukuuma nga bw'olaba bakuuma omugole. Olwatuukanga awaka nga takkirizibwa kutumwa oba ye okugamba nti kaŋŋende wali okuggyako ng'alina omuntu, era nga tebamukkiriza na kukima mazzi wadde okugenda ku maduuka wadde agali awo okumpi, ng'oluwu ng'era adda mu nju kusoma bitabo bye oba okukola ekirala kyonna nga lwe yabanga alabye. Era mwannyina yateranga okumuzimbya omutima ng'amubuulirira naddala ebikwata ku kwagala. Omuwala yakkirizanga mbu awulidde. Kyokka awo we yabirekanga enkeera n'asanga munne Joshua ne beeyagala. Ate eky'ekitalo, Cissy bwe yagendanga mu bitabo bye mbu asoma oba ng'agamba nti akola homework, yaddanga mu kuwandiika amabaluwa ga munne Joshua. Mwannyina yagiranga n'aggyako gy'asomera, olumu ng'amuketta alaba oba alinayo ebbaluwa yonna, naye nga Cissy mugezi nnyo okusinga mwannyina. Lumu Cissy yali kyajja atandike bw'ati ebbaluwa, mwannyina n'atuuka. Ddala Cissy yali nkerettanyi kuba yamanya nti okugikweka ali era ajja kugiraba. Okugigaaya mwannyina yandimubuuzizza lwaki agaaya by'abadde awandiika. Oluvannyuma lw'okumulaba kyeyava aguma amakazi era n'agufumba ne gujja. Cissy teyeekanga yadde okwesisiwala kuba yamanya nti bw'akikola bamumaze. Yaguma n'asalawo okugenda mu maaso n'ebbaluwa ye, kyokka ng'olwo by'awandiika takyabitegeera. Omutima tegumuliimu, alowooza bw'anaagamba mwannyina bw'amubuuza gw'awandiikira. Ebimbi mwannyina olwatuuka wali kwe kuyisa amaaso mu bye yali awandiika, kyokka yeekanga era n'agamba Cissy nti sooka ompe ku by'owandiika ndabe. Ebyembi ebbaluwa yali ya Luganda, omulenzi lwe yali ategeera obulungi. Ebbaluwa yali agitandise bw'ati: Katwe Hill, 23/4/1978. Darlings Sweet Mutima Jose. Kati nze nkweyitira mwana wange, anti nkwagala ng'omuzadde bw'ayagala omwana we. Nze bwe nkutunulako kimmala ne bwe sirya mmere. Obulungi bwo bwe mbulowoozaako buntuukira ddala mu busomyo, kaaba nga sikulabako era. Awo mwannyina we yagimuggyirako yeewuunya era yasiriikirira, n'atunulira Cissy ng'ayagala okumumira. Okumanya Cissy yali mukabanga kutu, kyeyava yeesooka mwannyina n'amugamba nga bw'amwenya n'okumwenya nti baaba ng'olabika ng'anyiize, bambya nti omusomesa yatugambye tuwandiike ebbaluwa nga tugeraageranya n'abo abaana abasirusiru abaagala abalenzi nga bakyasoma. Naffe tuwandiike ebbaluwa nga ze bawandiikira bannaabwe, kyokka bya Maxi anaasinga wakufuna ekirabo, era olyose n'ojja anti mbadde ngenda na kukuyita onjiyizeeko ku bigambo. Buli mwana yagenze awera nti ku luno y'anaatwala ekirabo. Singa ebadde yange bwe nandikulabye sandigikwese. Ye nnyabo nandikkiriza nti okugikuwa naawe osomemu. Bambi gakulemye na kunjiyiza ku bigambo. Naakuwako ku kalabo bwe nnaaba nfunye. Naye nnyabo nze ndaba n'ebigambo bimbuze, ye baaba mbadde ngitandise bulungi. Mwannyina yeewuunya nnyo era n'agamba nti abasomesa b'ennaku zino nabo nno bagezi bulala, anti balaba abaana tebakola homework kyebava bassaawo obulabu. Ye leero ggwe ebyo ani yabikuyigiriza mukazi wattu? Obadde otandise bulungi, emaliriza ye n'ekwonoonera mpozzi. Kale ggwe kankulinde omalirize eby'abandi osanga bw'ofuba. Omugaati mu maaso gye guli omunene, anti era omanyi ekika kyonna kitunuulidde ggwe. Ye mwana wa nnyabo nkuyiyizeeko nze ebyo nkyabisobola?
Olwo omusajja wattu ng'afuluma, omuwala yasigala asekerera mu kikonde nga ye yeesirikira, era yasalawo obutaddayo kuwandiika bbaluwa yonna ey'ekyama awaka kuba ye agamba nti yayita ku lugwanyu ddala mulundi ogwo. Abaagalana bwe baalabagana n'amujabuliramu mu bimpimpi ne munne okukakasa nti yeewuunya yamukwatira mu nsawo. N'amuggyiramu akantu akaasanyusa ennyo omuwala nga bw'amwongerezaako na bino nti, ndowooza mwana gwe amagezi go mazaala era nkakasa nti mu kibiina bonna bakwasimula. Omuwala yeebaza nnyo anti ne Lugaba yali yamuwa ekirabo ky'okwebaza nga bw'akwebaza oyagala kumwongera weeyongera okuwulira nga yeebaza nate. Essuula ey'omunana awo weekomye, tugenze ku ssuula ey'omwenda. Eno omutwe gugamba nti Cissy afuna ekyekango. Weebale kuwuliriza, essuula ey'omwenda egenda bw'eti. Omuganda agamba nti ekyekango tekimanya muzira, embwa bw'ogikuba omukala edduka, n'ekijja omanyi kinyaga bitono, ekiddukano tekinyaga byenda. Naye ekyatuuka ku Cissy kyamusuula wala emmeeme. Lumu Cissy ng'agenda ku ssomero nga bulijjo, olwalaba munne ntabadde ng'agenda bawayeemu, anti omukwano gwabwe gwali gwafuuse kumpi baaluganda. Naawe omanyi akubuuza gw'oyita naye akusoma mpisa. Kyokka yeekanga era yaterebuka wamu n'okulebera, gattako n'okusamaalirira ng'alaba kabiitewe nkalyantyawe enfiirabulago, ye mu kifo ky'okumwaniriza nga bulijjo ali mu maziga amazibu. Yamwanguyira era yamukwatako n'amubuuza ky'abadde oba asobola amuyambe, anti yali tamulabangako ng'akaaba. Tabadde yasikondoka n'afeesa ate n'anyiza, n'alyoka atandika okujjonkera nga bw'ananaagira nti Cissy, munnange nafudde dda. Yenze nadda wa nnyabo ko Cissy nti mukwano kiki? Mazima kati nange ngenda kufuuka second hand, anti nina omwana munda, manya ekiwuka ekiramu mu lubuto. Kyeyava addamu nga yenna agumye nti sha, naye siyinza nze kufiirwa bulamu bwa ssomero mbu kuba mbuto zitya ezo ezitaliiko mutwe na magulu. Cissy yeewuunya era yali ayimiridde yatuula amunnyonnyole bulungi kye yali ategeeza. Olwo ntabadde n'aluva ku ntono nti Cissy, luli saakugambanga nti saalabye, mazima ne ku luno bwe guli, kati ennaku zaayita dda, nga n'amabeere bwenganyiga galeeta amazzi amazibu, ate na luno olubuto lwereeza okufa obufi, so n'obuyoka nnyinze, kati ennyama empunyira olusu ate bwe sirya ku capati mbanga ataasulewo. Kale maama, era ggwe gaana mbu nedda. Cissy nkole ki? Nze kyensazeewo kyakulukolako ng'obudde bukyali. Cissy kwe kugamba nti nnyabo olubuto oba ddala okakasa nkusaasidde, kyokka nange ndabye. Naye maama onoolukolako munnange onoosobola? Nga nze ndaba bizibu ddala. Nze mbadde ngamba nti nga bwe kyazze anti tekizzikayo, naye munnange nze nkyakwagala ku nsi, guma ozaale omwana wo kasita omanyi nannyini lubuto, ye Amaggwa osoose. Tabadde n'amuddamu nti munnange byansobedde mu kibira n'eka, anti ne nannyini lwo simumanyi mazima, ate singa mbadde mukakasa nandipapye. Ko Cissy nti vaawo naawe, nze nakugamba nti mu mwezi okozesa omu yekka, bw'omala okulaba enjuba n'okozesa omulala, ng'ate oli bw'omulimbalimba, naye ggwe bye nakubulira byafa bwereere. Ko ntabadde nti olimba naawe Cissy, ekyo kikola olina babiri bokka naye nga basingawo. Kale nga nze mbadde n'owa Vespa, ndowooza omumanyi, ne ngattako owa Wogani nga bw'abala engalo, Ssempala ne kali kaddiiki. Kale mbuulira ng'olwo mbagamba ntya, ndeka ebintu byansobedde dda. Ko Cissy nga bw'aseka nti kyokka kale ntabadde mazima watabaala. Ko ntabadde nti kale ggwe naawe olitabaala. Kubuulire ntabadde genda ng'ogamba kinnoomu kwabo bonna b'olowooza, gw'olowooza bonna banaagaana, ye nnyabo 10 likyawa omu. Kati anakkiriza ng'olidde ng'olusiba kw'oyo bw'olizaala omwana bw'alifaanana olwo gwe ng'okakasa. Naye tonyega okutuusa lw'oliraba nti kyekiseera. Naye munnange eby'okulukolako nga sibiriiko, kati abaana bafa okufaako obufi lwa kuggyamu mbuto.
Ze munnange mbiganye, kyagala okukutunulako. Anti munnange gwe wanzibula amaaso, nali ngenda kukolera ku gooli n'abatanzimbu bonna mbeekweke. Maama mbeekweke, tulivaayo ddi? Tabadde yasalawo okukozesa amagezi ga munne ge yamuwa era yabukeereza nkokola ebyokusoma ng'abissa ku bbali. Yavanga ewaabwe nga bulijjo naye ng'agenda kuleebukana na kunoonya basajja be. Yasookera wa Ddiika, anti gwe yali asinga okwagala. Yamusanga bulungi mu ofiisi kuba gye baateranga okusisinkana, naye ebyembi Ddiika yali akimanyi bulungi nti abadde muganzi wa Ssempala, kyokka ng'afuba nnyo okulaba nti akyawa Ssempala asigale ku ye, naye ntabadde nga yeegaana mbu si muganzi wa Ssempala. Kati Ddiika olwalaba ntabadde ng'amukedde, n'asanyuka ng'alowooza nti mpozzi azze bakyakale okutuusa eggulo. Olwamulaba n'amwaniriza era n'amubuuza oba waliwo omutawaana, ko ntabadde nti tewali. Kale Ddiika n'asooka atumya akacupa ka sooda era n'amubuuza ky'ayagala okulirako, ko ntabadde nti capati, nti era kuba ennaku ezo zaali zimuwoomera nnyo. Nga bamaze okutuusa sooda ne capati, Ddiika yamuyita bagende eri mu kasenge akalala basobole okuwayaamu bokka. Eno nga bwe beemisa ka sooda kaabwe. Okuzza ntabadde ebbali kyamusanyusa nnyo kuba wano waaliwo abantu abalala, kale teyaalisobodde kwogera na bimuluma bulungi. Nga bali babiri, Ddiika yabuuza ntabadde oba waaliwo ekyali kimuluma oba ekizibu nga kikwata ku byansimbi, mbu kuba ye teyalina mutawaana na byansimbi. Nti era yali mwetegefu okumuyamba mu buli ngeri yonna ekwatagana n'ebyensimbi. Nti era yali yeewaddeyo bw'aba naye akkiriza okumupangisiza omuzigo era amufunire n'omulimu akole. Tabadde bwe yawulira ebyo kate ave ku katebe agw'eri olw'essanyu, kuba yagamba nti kyabadde agaliza embazzi kibuyaga asudde. Kale nga yenna musanyufu era nga mumalirivu yagamba Ddiika ebyamuliko era yamugamba nti ye yali mwetegefu nnyo okubeera mu muzigo, nti era yali mwetegefu okuleka okusoma, nti era kuba yali takyayinza kusomayo na myezi giwera 3 olw'olubuto lwe yali alina, nti era kyali kyongedde okumusanyusa olw'okuba olubuto lwali lumwagazza ng'era tayagala na kuba we yali. Bino byampuna ng'enswego b'ennyonyi, kuba mwana mulenzi ne mwana muwala abaali mu mukwano batyo. Kyababukako buli omu bwe yawunyira munne akafumbe mu ssaawa obusaawa, ng'omuwala yakasirisa bw'ati ebigambo bye era nga yenna atunula yeeboola ng'olubu olubbi. Nnyini yeefudde ng'ekkwano gwe litta. Omulenzi n'ayitaba nti, wangi nnyabo, siwulidde ngamba olina olubuto? Ko muwala nti, ye ssebo, era kati lwa myezi nga 3 gyokka. Ko omulenzi nti, sorry, nze obwedda nkugamba nga ndowooza nti njogera na muwala ddala gwe nnaapangisiza ne mukolera ne bizinensi, naye oba ng'afuna dda embuto nga n'abasajja bulijjo benkugaana tonnabaleka, kya nnaku nnyo. Era kale katwawukane mirembe, ng'olubuto lwa Ssempala tolugabye kuluwa ba Ddiika. Nnyabo batulabira ebyange bikomye. Era n'afuluma n'atambula. Oluvannyuma lw'eddakiika nga 2 yadda n'aggyayo mubangata kwa siringi n'amugiramu ennusu 5 n'amugamba nti kale ezo za kasiimo era nazino 2 zikutwaleko weeraba toddanga si nze Ssempala oba twalirako n'abalala ndowooza nabo lunaabasiima. Olwo ntabadde yali akotesa omutwe okugenda okugubbulula nga munne tamulabawo okuggyako ennusu 7 ezaali awo ku mmeeza nga zimutunuulidde nga munne tamulabawo. Yagenda okuwulira ng'amagulu gamunnyogoze, amameeme gamukubagana, kyokka ng'ekyokukola takiraba. Yaguma n'alondawo ensimbi n'azikwata mu ngalo n'ayimuka ng'amagamaga. Yagenda okumulengera ng'ayingira mu mmotoka era agenda okulengera ng'esimbudde ng'abuzeewo. Tabadde katono alemere mu kisenge nga muli alowooza bw'anaayita ku bantu mu ofiisi kuba Ddiika ayogereranga waggulu era n'amanya nti byonna babiwulidde. Okutuusa lwe yeekamba n'aggula oluggi okugenda okukuba ati omutwe mu ofiisi alyoke ayitemu afulume mazima nga yenna aswadde. Abawala abaali batudde awo omu yamugamba nti mukazi wattu ng'olabye, kyokka ntabadde teyanyeega kigambo kyonna era teyamagamaga wazira yatunula gy'alaga yokka. Naye abaabuuka omulyango ogufuluma omusajja yali atudde awo wabbali n'ayimuka n'amugamba nti mwattuka nkuwerekereko ate oba eyakulese akulese.
kakasajja kaayiranga ofiisi kabooya ofiisi nti naye muwala oswadde mutwe oba kuswala bigere waali gudde. Olwo bonna ne batulika ne baseka, mukazi wattu ne zitwala, olwo nga yenna n'okuzungaazunga olw'obuswavu era ng'agenda yeeyombesa nti waakiri yandimugambye mpola. Abantu ne batawulira kumuswaza. Kyokka nga mugumu olw'abalala be yali amanyi nti tebayinza kumuyiwa bonna. Yatambula mukungujjo kukakkana ng'alina Cissy era byonna n'abiba ku ntono okutuusa lwe yabimalayo. Cissy yateera n'amugamba nti ng'entandikwa ebadde mbi, kale agambeko ku Ssempala alabe, ko ntabadde nti ye awulira n'okutyatya okumwaŋŋanga nti mpozzi oba Cissy akkiriza gw'aba atuma. Cissy yakkiriza bw'atyo n'agenda. Mwana mulenzi yamusangayo bulungi nnyo ku mulimu, ko omulenzi nti kiki ng'okedde eri omutawaana, ko Cissy nti teri, ko Ssempala nti nze mbadde ntidde. Era yamwongerezaako na bino ebyewuunyisa ennyo Cissy era ebyamukakasiza ddala nti abasajja mbwa za nnamaaso, kuba olwamala okumulamusa n'amugamba nti mwattu Cissy nsanyuse nnyo kubanga bulijjo njagala okukulabamu ng'oli bw'omu naye nga sifunanga mukisa ogwo, naye nga bwe nkufunye leka nkozese omukisa guno. Nze munnange wanzita dda era singa oyo ntabadde namukyawa dda, naye nga ndowooza okumukyawa nga te naawe nnaaba sikyakulaba. Naye ng'omutima oli tegumuliiko wazira gulabika guli ku ggwe wekka era ndi mwetegefu okukuwa buli kimu ky'onooba oyagala. Era bwe bitereera ng'oli ntabadde mmuggalirawo ddala kuba mpulira sikyamwetaaga nga gw'odda ku luguudo. Olabye otya Cissy? Ebigambo ebyo byatiisa nnyo Cissy era n'asoberwa ne bw'aba atandika ebyali bimututte. Yasooka n'asiriikirira n'alowooza ky'anadda mu musajja wattu oyo, naye w'atandikira ne w'aba akoma wonna waamubula. Kye yakola kimu kusirika, ye omulenzi n'alowooza nti mpozzi omuwala tawulidde bulungi, bw'atyo n'amuddiramu nti era amubuulire omuwala kyasazeewo nti oba kale leka agira yeerowooza alimubuulira, era n'amugamba nti kale ezo ensimbi zigira zikuyamba nga ggwe bwe weerowooza. Cissy yazikwata era ne yeebaza nnyo. Olwo omulenzi n'agamba nti kakubye, ajjidde atwale ensimbi ezo nti ndowooza era anakkiriza. Cissy ayagala afulume nga tayanjudde bimuleese okutuusa lwe yeevaamu ng'ayomba ne nnyazaala we n'amugamba ensonga eyali emuleese. Yamugamba nga byonna bwe yali abiwulidde nti naye nga bwe yali amuwadde ebbanga ery'okwerowooza nti kale kagira yeerowooza. Yamugamba nti naye ssebo gw'okugamba nti ntabadde oyagala kumukyawa kintiisizza kuba nze abadde antumye okukugamba nti ye tasobodde kujja kuba mulwadde nti era kirabika alina olubuto lwo. Ssempala olwawulira ebyo yenna ne yeecwacwana era n'amaaso ne gamumyukirawo ng'agendegeya. Eyali atudde yasitukiramu era n'azikubamu ne zaaka. Kyeyava ateeka emiziziko mu kyenyi era n'akangula ne ku ddoboozi ng'abuuza Cissy nti kiki nnyabo? Nze Okero owa Vespa oba Diiko owa Sani? Nnyabo eby'olubuto nkusaba tobiddamu, leka wamma tugende mu maaso na byaffe. Yeeyombya yekka nti nga ye bwe yali amanyi obulungi ntabadde nti mutambuze era y'ensonga lwaki yali asazeewo okumuleka. Cissy yaddamu nti ye yali talaba ntabadde nga bwe yali mutambuze, kyokka Ssempala yamukakasa nga ye bw'atayinza kwerimbika ku mbuto zitali zize nti era agambe ntabadde nti ku lukalala lw'amannya eriri alisazeemu. Ne Cissy yasiibula era omulenzi n'amwerekerako nga bwe yeeyombya nga bamumpisizangako wano mu ziwogani, alowooza nti nali nga siraba. Cissy olwalaba ku ntabadde byonna n'abimufuuwa era beeyongera okutya nnyo. Baateesa engeri gye baba bakola okusobola okukkiriza ono eyali asigaddewo. Bwe batyo baasalawo okumuwandiikira bbaluwa. Kyokka ekyewuunyisa Cissy okugenda okubuuza ku ntabadde erinnya ly'owa Vespa nga n'entabadde talimanyi. Ko Cissy nti bwe yali talikubuuliranga? Ko ntabadde nti nze bulijjo muyita Vespa ng'era bw'owulira ntera okusaaga naye. Ko Cissy nti olwo ku bbaluwa tuwandiikeko ki era tusseeko Vespa?
ko Ntabadde nti munnange binsobedde. Olwo Cissy kwe kujjukira ebigambo bya Ssempala bye yali amugambye nti nze Okello owa Vespa. Yabuulira ku Ntabadde ko ye nti yakirabika kyekyo nti kuba naye yali awulidde omusajja ng'amuyita erinnya eryo bwe baali mu hoteeri emu. Kyokka baasalawo ku bbaluwa baleme kussaako linnya. Bwe batyo baawandiika kyokka ng'ewedde buli omu ng'atya okugitwala n'oluvannyuma baasalawo bagende babiri. Baamusanga wa mukwano gwe era bwe baateranga okusisinkana. Olwamala okulamusaŋŋana, Ntabadde n'asoga munne akabaluwa. Olwakamuwa omulenzi n'abuuza nti ogubaluwa guno yange? Ko Annie nti yiyo ssebo. Ko Okello nti ani guwandiika? Nze Luganda mmanyi kusoma mpola. Ko Cissy nti ojja kubitegeera. Okello Oluganda yali alumanyi matobo kyokka ng'aluwulira bulungi era ng'asobola okulusoma. Ebbaluwa yali egamba bw'eti: Dear darlings, wootoli sibeera mirembe mu bulamu bwange. Mpulira bulungi nnyo bwe mbeera okumpi naawe. Olunaku lwe mmala nga sikulabye mbanga maze omwaka nga sikulaba. Buli lwe nzijukira omukwano gwaffe ffembi era ne ndowooza nga bw'ogenda n'okubeera my darling sweet husband, olwo ne mpulira nga nze n'essanyu ligira okunzita n'engeri gye ndabika nti ndi lubutolo olw'emyezi ng'esatu. Kansuubire nti tulisanyuka bwe ndizaala omwana n'akufaanana wenna face oba nze nnyina. I remain your lover, Annie Ntabadde. Okello okutandika ebbaluwa nga yenna musanyufu nnyo naye okugimaliriza ng'enseko asakansake era olwagimaliriza n'agissa mu nsawo y'empale. Yasooka n'asiriikirira oluvannyuma n'agamba Annie nti gwe omwana aleese gagambo, kale genda nze ajja okukuddamu ejjo. Abawala baasiibula naye teyabawerekera. Enkeera Ntabadde yaddayo ewa Okello. Be yasangawo ne bamugamba nti Okello waakusitula ku olwo lwennyini addeyo ewaabwe Kenya kubanga ebbanga ly'emirimu gye mu Kampala lyali liweddeyo. Nti oba yaliko kyamugamba nga kikulu agende amutege ku kisaawe Entebbe kuba yali waakusitula ssaawa 5. Ani yatambula butambuzi kudda wa Cissy nga kyokka yonna gye yali asuubira abalamuzi yasanga bbaasi awatali kitaawe waalwo. Byonna teyalekayo n'abinnyonnyola munne eyalinga nnyina mu kiseera ekyo. Baabimumunyamu okumala akaseera era ekyasalwawo eky'enkomerero kyava mu kamwa ka Annie kyakuluggyamu nti oba afa nti kale afe naye kisinga okuswala n'okubonaabona kwe yali ayolekedde. Era yamujuliza ku lubuto olulala lwe yajjamu nti n'atabaako kantu konna nti ne ku luno yali ajja kukola nga luli. Cissy teyawakanya wadde okuddamu kuba Ntabadde yali amaliridde okukikola. Ng'amaze okumalirira bw'atyo baatandika okunoonya amagezi ge banaasala. Baalowooza okugenda mu basawo abazungu kyokka ng'ensimbi ze banaasala ddala zirabika nga nnyingi ate nga teziriiwo. Ne balowooza okugenda mu basawo ab'ekinnansi naye ng'obuzibu bwe bumu kuba baali tebalina bye bayinza kuggya nsimbi mu kiseera ekyo. Ntabadde gye yajjanga ensimbi yonna baali bamunaabidde mu maaso. N'olwekyo baateesa bagende ku ly'obwereere litalina buzibu ku bya ssente. Ng'olwo batandika kusamba buli awali akasiko konna. Tebaalwa nga bafuna kye baali baagala. Kyokka byonna baabikola mu nkukutu nnyo ddala. Baanoga ebidoodo ebiwerako anti buli gye baali bababuuliddeko oba okuwulira wadde lye baali bamanyi obulungi byonna baagatta wamu. Omuwala yali yenga kiro nga teri n'omu amulaba. Mu bunyonyi yabyekamirira ekibya n'aleka kikalu. Olunaku lwali lwa kusoma. Ntabadde yalowooza ky'abaagamba ab'ewaka aleme kusoma nga takiraba. Kyeyava asalawo okugenda ku ssomero ng'olwo byonna abirekedde lugaba. Ntabadde yanyumiza munne engeri gye yamiringusa eddagala naye ku olwo lyaggwaamu nga tategedde na kutegeera nti era yali tannaba kuwulira kintu kyonna wadde akamusimba. Baayingira mu kibiina naye nga basomyeko akabanga mpaawe kazira olubuto lwamusiikuuka n'obyoka okumwesimba. Yasaba olukusa n'afuluma ebweru. Cissy yalaba munne afuluma n'atyamu naye n'akola kyekimu era n'agoberera munywanyi we alabe akabaate kaabwe. Munne yayingira mu kayumba akafulumirwamu. Cissy yalinda munne ku mulyango
naye yagenda okuwulira ng'ali munda afeesa bwanyiza ate bw'akaaba. Yalaba tavaayo n'amuyitayo, munne kwe kumuyita nti, "Gw'obojja naye nze sikyasobola na kutambula." Sisi agenda okutuuka awali munne yakwata ku mumwango ogwali gumusitowerera era yayasama nga n'ebyenswera abyerabidde kuba baali mu kayumba munda. Kyeyava akuba omulango ogw'omwanguka. Kyokka munne yadde yali mu bulumi obuyitirivu yeekamba n'amugaana okuddayo okukaabako n'akatono. Kyokka ng'ensanka emuvaamu ekirako ey'entessa eddume gye basaze. Newankubadde munne yali amugaanye okukaaba wadde okugamba omuntu yenna, Sisi teyasobola kuba embeera yo yali esusse ddala nga ntabadde asaanawo. Eyali ayogera yalekayo. Olwo Sisi n'adduka mangu eri omusomesa omukazi era ebyo olwamugwa mu matu teyasibamu wadde okwewuliriza, naye yagenda kanagguluba okusibamu ng'atuuse ku mwana muwala Ntabadde gwe baali bamanyi ng'omwana omugagga w'empisa, omuyonjo nnamba emu, omuzannyi w'emizannyo ffuluko era omuyimbi ng'ennyonza. Wamma ggwe yamumalamu amagezi. Obulungi bwa Ntabadde nga ne munne Sisi abutenda. Abantu abasinga baamuyitanga maaso ndege olw'amaaso ge ag'endege agaali galigita obuligisi gatigati bonna mu kiwanga. Yaliko akayindo nga kalaalo n'akasinga akasibagana ebiseera ng'obumwa bumyufu butono ng'obw'ensumbi, nga yenna yatereera okuva ku mutwe okutuuka ku bigere, kyokka ng'ebigere bye bya lubalaza era nga binene. Omukyala bwe yakuba eriiso ku mwana yate emimwa n'amagezi ne gamuggwamu. Yakwata ku muwala nga bw'amuyita erinnya lye. Ntabadde yayitaba era n'amuddamu nti, "Maama nfiira ddala obulumi era n'omusaayi gunzigwa munda." Kyokka ng'ayogera mpola ddala era ng'alabika yenna yeewaliriza bwewaliriza. Omusomesa oyo kiyini kibi yakwatakwata ku mwana atuule naye ng'omuwala takyasobola yadde n'okwekyusa. N'olwekyo kyeyavaayo layoola omulwadde n'amuggya mu kalikondo amangu ddala n'afunya ne ku nkokola okugenda okutemya ku mutwe gw'essomero wamu n'abasomesa abasaanira. Buli gwe yasunyangako tewali n'omu yeenyonyongoza. Baasitukirangamu ng'eyatega ogw'ekyayi nga bajja eri muwala. Olwo omuwala yenna abunye ensanka empitirivu takyafaananika nga buli amukubako eriiso akakasa nti agenda kufa anti nga tayinza yadde okutuula, ng'olwo ne Sisi amaziga gajula okumugwa mu kiwanga. Buli eyajjanga eriiso ku Ntabadde ng'alizza ku Sisi na kumubuuza bwe gubadde. Sisi yeewozaako n'abanga ye yali omujjanjabi w'omulwadde. Abaana bwe baalaba akabuguutano nabo ne bajja beerolere, naye abasomesa baabanguyira kubazzaayo entyagi. Baaleeta mangu emmotoka okutwala omulwadde mu ddwaliro era baasaba Sisi bagende naye mu ddwaliro. Sisi teyassaamu kantu anti naye yali ayagala nnyo alabe munne gye binakkira. Kyokka olwatuuka mu mmotoka amaaso ne bagabuusa omulwadde yali atakyasobola na kwogera ne bagassa ku Sisi ne bamubuuza akana n'akataano ababuulire kwe bivudde byonna kuba bo baalinga abamukema naye baali bategedde nti lubuto lwe lwali luvaamu. Sisi yeefuula yali tabimanyiiko era nga naye bwe yali yeewuunyizza ennyo ekituuse ku nfiirabulago ye. Yabatwala ewaaba Ntabadde era olwatuuka eyo baaleka beesasabaga nga bo bagenda mu ddwaliro gye baatwala omulwadde waabwe. Sisi okwolwo yaddayo eka nga bukunidde era yasanga batubattuba nga balowooza nti omwana waabwe aliko akabi. Olwamulabako emitima ne gibadda mu nteeko. Baamwebungulula nga bamubuuza kyabadde kuba yadda n'amaaso yenna gazimbye ate nga galinga ag'endegeya, ate n'okudda ng'obudde bwazibiridde ddala. Ekyali tekibangawo bukyalubanga lwa mmindi, naye ye Sisi yekkaanyamu nga basaba bamuwe ekyanyi asobole okutuulako wansi. Era omulemu eby'embibbo tebaamulinda na kussa ku mukka. Kyebaava bamusunaasuna okutuusa lwe yabasunirako bye yasobola. Kyokka bye yabakwakkulizamu byabamala enviiri ku mutwe era oluvannyuma beeyogeza bokka na bokka bw'oba ddala omuwala yali aggyamu lubuto kyaddala yaswala n'aswaluka. Kwolwo Sisi yakeeranga bulijjo okugenda okusoma naye mu kifo ky'okugenda obusimbalaala ku ssomero yafunya nkende ng'azitwala mu ddwaliro gye yaleka munne. Okutuuka awo nga Ntabadde si ye Ntabadde ow'edda anti nga takyafaananika yenna afumye. Gye yakoma okutunuulira munywanyi we enkakaba, gye yakoma n'okuyunguka amaziga agajjulujjulu.
Cissy yayita munne naye nga ntabadde takyasobola kuwulira yadde okwanukula oba okutegeera. Mazima Cissy yagumiikiriza obutakuba mulanga ng'alaba nkalyantyawe ne bw'amuyita takyawuuna, naye ekyamusimbula omulanga omunene kwe kulaba nga munne asaana waggwerera agenda gye yali tamanyi. Cissy yayita ntabadde nga bw'amubuuza gye yali alaga. Eyali atudde yafukamira n'asabamu naye nga tebijja. Yakoowoola abasawo nga bw'akaaba nti abasawo omulwadde afa. Wadde essaawa yali yakuwummula, Cissy yayitamu gumu nga bazze dda. Bwe baamutuukako ne beemuumuunya bokka na bokka mbu, ono yetta yekka yatuleese ettungatunga, anti mbadde yeeyagalidde, yandigumye. Cissy bwe yabiwulira yatya nnyo. Omulwadde baamuggyawo ne bamutwala eyo mu kalina. Olwo nno Cissy n'alyoka adda ewaabwe. Cissy yatuuka ewaabwe nga mulwadde wajjo. Yali ali ewaabwe yeegalaamiriza mu ddiiro, ebirango by'okubika byogera ku leediyo. N'awulira nga balanga nti omwami kyamukaddiya nswa za luguudo abika omwana we abadde asomera e Kampala ng'omwana oyo abadde ayitibwa Anna. Tebasuubira nti abadde afiiridde mu ddwaliro eggulo ly'olwaleero era ebyokuziika mu birinde. Cissy yawamukanga ava mu kirooto n'alyoka akuba omulanga ogwakuŋŋaanya abawaka bonna. Yababuulira nga nnyina owookubiri bwe yali amaze okutambula olugendo ng'agenda e Ttanda. Okufa kwa ntabadde kwakuba wala nnyo Cissy, kwamulowoozesa ebintu bingi ddala. Lwe yalowoozanga ku munne emirundi egyasinganga ng'amaziga gajja, naye oluvannyuma omusango yaguzza ku munne. Kuba Cissy agamba nti yalabula munne naye oluvannyuma sitaani n'abaziba amaaso. Bw'atyo munne bwe yamubula ku maaso. Cissy ng'amaze okufiirwa munne mu ngeri eyo yalowooza ku bulamu bwe yalimu. Ddala ku olwo yali asigadde kumpi bw'omu, kuba teyalina muntu mulala gwe yali yeeyabizanga nti abadde. Yalowooza ku munne Joshua n'alaba nga ddala kumpi y'omu ne baddiika wamu n'abalala baaviirako kabiite w'okufa. Yamalirira obutamuddira n'abalala bonna yamalirira okubaleka. Yalayira obutaddira mukwano gwa kika ekyo gwonna okuggyako mpozzi ng'amaliriza okusoma. Yakogga ne yeevuma abasajja abassa munne era n'agamba n'okugamba mbu singa yamanya teyandikwanaganye na ntabadde, kuba osanga teyaligudde na mu birowoozo bingi bityo singa yali tamulabye. Yakaaba kuba okujja kwa Joshua mu birowoozo bye tekyali kyangu, ate singa teyali ntabadde osanga teyandimwagadde. Cissy ndabye, bye bigambo ebitaavanga Cissy ku mumwa mu biseera ebyo. Nga munne amaze okufa waayitawo ennaku ntono ne bawummula, era Cissy n'addayo ewaabwe mu kyalo. Ng'atuuse mu kyalo baamusanyukira nnyo ddala, anti nga buli omu ayagala abeere waali, naddala bato be. Essuula eddako erina omutwe gugamba nti Cissy ewa Byansi. Weebale kuwuliriza.